Grenade, musajja w'erya Ntonde, Mbalale side. Najja e Kampala oba mbatwalemuko. Chameleone yajja okuyimba ku kikyalo kyaffe. Nga ndi kaana kato. So Chameleone n'agamba owaaye. N'agamba kyaliwe n'amugamba owaaye Greenade. Owaaye JB njagalayo akamyo tukoze tutya. Ko JB waliwo bwana obudde obwezungira wano. Yeah, rabbit. So bwe yagamba bwana obuzungazungira wano nga nze already ndi ku kwala tewedda wendi. JB nampita. Naga gwe kano jangu. Tuletereyo obumi bubiri. Nenzuluka nenoonyezaawo obumi obwa nembuleeta. Kati Chameleone nga alina okunsasula. N'atansasula. That moment sayina kirowoozo kijja Kampala. Ositegeera. Naye nakifunirawo ositegeera like sayina nokuba nali muto. So nenga Chameleone teyansasula n'agenda. Omala babeera busy kati obumyuyi anza n'okuba yakyogera asaaga oba ki understand. So n'agenda waliwo akatawuni akali kaddako bayitawo Kyazanga. N'agenda e Kyazanga. Kane nebaka mu ntebe kuba nasula kooteo mu ntebe nga ninze sente zaani ngendo zukka nga bakulu babwase dda. Nenga naye ngenda bagamba kije nabujje. Nenzuluka ne tutambuza ebigere okuva eri Ntonde mpaka Kyazanga. Omukulu abaali abantu bekanga. Mugowaye tewakoze eki? Tuwatuwadde sente z'abandi. Okitegeera. Kati wala tuwa sente z'abandi atugamba amulindeko muvimbe musoke muvimbemu awo biki nange nga njagala akavimbo. Kati tuvimba awo sheggwa. Tubeera ku Shayimba biki sheggwa. Kati shorogwa bwati. Chameleone olafuma tula butozi mmotoka ng'agenda. Era teyakola ki? Era teyampa. Nenga naye bannange nazizza gwaki. Nenga naye okudda mu miggo gy'erya Ntonde. Agoberedde omusajja olamuwa sente ze akola ki? Kati obudde kiro empewo nnyingi tolina wakusula. Omusajja atubwase. Ngamba kati nkoze ntya. Ositegeera. Kati kyali wange gwe nali naye agago ndugwa. Kye tuba tukwatuddewa tudde kaalo tuwoze. Omusajja akoze eki? Agenze. Mugamba gwe nno osaaga. Ebyuma bye biri wano ate nzo ngamba ab'ebyuma batuwe ssente zaffe. Tutandika ab'ebyuma baye omusajja atuta obumyuma tutandika okukaaba. Wali katoto? Ndi muto. Nali over 8 years. I think I was like 7 there. Yeah, so kati omusajja ntatutandika okukabira abasajja. Omusajja omu atubuuza naye kati gw'oyagala ki? Mugamba zijja sente zange. Tetulina sente zoffe. Bwe tukutwala ewa Chameleone n'azimuggyako. Mugenzi mundage waali. Oli kyali walanga awaaye. Sigenda. Nze ngezeeyo wa? Namuga waaye genda mu miggo gyo nze ngenze kwenda sente z'abandi. Gwe mitwalo 5 gye ekiseera okimanyi. Mitwalo ejja. Kati nze ninnya ekimotoka ky'ebidongo. Nkirinnya. Nemerako. Kati kyali wange alaba nkirinnye. Agawaaye. Ekiba kibe tugende boy. Tulumbe tujja mpaka Katwe. Mpaka Katwe. Oyo omusajja bali bamuyita Raji. Omusajja oyo n'atubeererawo kale. N'atubeererawo bbangaawo. Kati wayitawo nga wiiki 2. Ndaba tebibazzaamu birala. Nze najja kufuna sente z'abandi zireyo nkole ki? Some. Segeera. Kati wiiki 2 ezo ziyitawo ze ntandika kunoonya Chameleone. Tambula ngina bandagirira mpaka Sseguku. Bano baagaana. Ate bano batandise tukozesa waka. Wiiki 2 zimaze oyitawo tuliwa Kampala. Batuwadde we tusula biki batukozesa mirimu gyawaka kwoza motoka biki ositegeera
nezi ngendo olaba bino si binajja okukola najja kunoonya sente kufuna sente z'abaani kuddawa kati nze nesuulamu akeddala ntambula mpaka Sseguku ne kyali wange tuuka e Sseguku twasanga Chameleone akomawo akomawo ali mu vesti ali mu BMW akobye nga star atwekaka ku gate asendabirwamu nga music ali waggulu nga taata omanyi Kamili kasita ebiseera ebyo nga mubi ebyo ebiseera nga Kamili ayita ku ntebe road yonna neewuma bweti kati nga nange mwagala okufa naye nga mwagala okufa amufunye namutunulako olutiko ne lusooka lungira neziga neliggirewo nga taata nempulira essanyu omusajja yayingira bw'ati olwayingira geeti ye bw'ati yatuwubira bw'ati nagenda neyebaka yatuwubira obugalo bw'ati nagenda neyebaka netubeerawo mpaka nga ssaawa 2 kuba twajja ssaawa 6 ez'ekumakya twavaawo 2 ez'ekiro nga tulowooza agenda kudda enjala netuluma tetuyinaamu yadde ebibiri netumala netugenda netukomawo the second day the following day netukomawo neera it was the same we didn't get nothing netuddeyo kati olulala lwe nagamba tudde boyi wange ye nagamba waayi siddayo eyo nze wano wendi bampa emmere nemuga waayi kola ebibyo nze ngenda kubanja sente zange wakiri kanzifune baziyipe nzikolemu ebirala naye sizirekayo okitegeera era omusajja teyakola ki teyatuwa sente naye nze saapowa nenkomawo nenebakaawo mwaka neguwera awo ngamba mbivuddeko ebyomukyalo mwaka guweze tasifuna ku mikwano kutta ogwokubiri mikwano gyeyongedde awo nvaawo ndaba nga ebyawaka byakiyungwemu nfunye ku mikwano kale abavubuka b'essite ndaba obulamu bwabwe ate nga bunyuma nnyo kitegeera okusinga obweryantonde n'obwawana ewaka obwokoza ebintu okitegeera nze ngamba omanyi ngenze mu bano nzira ku bbala for 3 good years nsula ku street ogwokuna nali ngukutambuza bwene nga gugenda kuggwako awo na meeting ekyali wange bamuyita Eddie waliwo obuyimba bwange obwedda bambi abagaye baali bakwata video baali bashootinga videos nembeera nabo ki naye nga nabo mbeera waka like nga ndi mwana wa waka naye nga ate nze nagezaako ku buli obulamu buli obwa street nga bwakola ki bwanyingira okitegeera okitegeera kati bano bakyali bange tebanziza ate mu bulamu bwembaddemu ewa Raji ewaka okitegeera nesooka mbeekatingako awo nentambula byenatamba nentuka ekamwokya eyo waliwo kifo bakiyita Chelsea byerabiramu nali kito kati Chelsea awo nankolerawo akayimba kange kasooka nakola akayimba kange kasooka awo obulamu bwange ne butandika kukyuka kuva lwe nakola akayimba ako nemmanya nti I can really sing kati nengenda nena wabawo balabala wabangawo nights leero waliwo night simanya biki nga bayimbi bayimba nga nzija nenyimba ne banfuwayo ekyebiri nenga obwedda bya ddala bwe biti nga banfuwayo ekyebiri ekyo kojja awo 2013 yeah 2013 awo njagala tubuuke tugendeka around 2018 kasooke mmaliyo akantu awakampi ako
nvudde ku street ndabye buno obulamu bweno bwokufuna ogenda ku stage n'oyimba ne bakuwayo ekyebibiri ky'etaano nga ndaba sente z'obumyu zifunye mulundi gumu nga buli lwenkomawo buli wengenda banfuwayo ky'etaano neŋŋamba olina kufokasinga ku kino kati wano wendiira tandika okugula obugoye biki bulamu butandika okukyuka nefokasinga ku music nga tolina kyoŋŋamba nga nze njala kuba muyimbi ndi muyimbi era nga omuntu wambuuza okola ki like bakuza nga somuga story yange naye bwe mugamba ndi muyimbi anyanguyizamu ku bintu ebimu okitegeera so kintu ky'obuyimbi ekyo bambi kinyambye nnyo bambi naye nga hasa ebadde real to me kitegeera paka essaawa zino mukama wampadde nkuloga nga tetunaba kumufuna connection wejjira ku replacement obadde otambulira mu bayimbi abo nze nagenda nenzira mu mikono gy'abayimbi nze nga bayimbi mbeera mu bayimbi business y'obumyu wagidropping ne bwembuuza kati kakaaba katya sijjukira mu myaka ebiri nali mbyerabidde ebyo connection ya replace me omanyi nze naliko mu good life naliko mu firebase buli muyimbi mbadde naye kitegeera ng'osanga leero nekugamba waayi ndi wa firebase nosanga ekya negamba nze ndi wa Lion Island nosanga ekya negamba nze ndi wa good life kati nenzira mbayimbi nga buli omu ampita mutabane nga ndi kato nga tosobola kungobera wabweru kitegeera actually nagendako mu Songs Avenue bansayininge naye I think baŋŋamba nagenda ne kuba freestyle awo nga bangezesa balabe oba nsobola ne baŋŋamba tujja baddira n'essaawa zino tebatuddiranga. That's why the guy was proud of me, oyo Benon Bambi. Guy yali proud, like yalaba nga takikkiriza nti oba nze Grenade. Cause I came there nga nali 13. Actually oba nalina awo nga nakaveeri nga nsazeewo okuyimba nga ndi oba nali 9 years.